Kkooti eno ebadde yakatandika munnamateeka w'abamu ku bavunaanibwa Geoffrey Tulyamusiima awolereza Muwonge Judy n'ategeeza ng'omuntu we bw'atalina kuwozesebwa mu kkooti eno. The last time we appeared before this honorable court, we informed court about the same, and state pledged before court that they will give us more information or an update of the same. There is no other file in Masaka where my client is being charged. My prayer then and my prayer now was very simple, that may my client be discharged and all released by this honorable court. Why? Because the illegality by the state should not be visited on my client. Secondly, this honorable court cannot be seen facilitating an illegality. Omulamuzi ono kimuwaliriza okuwa olukusa Judy Muwonge okubuulira kkooti eno engeri gye yatuuka mu kkomera eruzira. Omulamuzi era asabye ab'amakomera okunnyonnyola ebikwata ku musibe. Namala emyezi musanvu ne banziza e Masaka prison. I spent there 7 months, then I went back to Masaka prison. Natuuka Masaka prison ne banvuga ne bandeeta apa prison eruzira. Then from Masaka prison, I was brought to Masaka to Ruzira upper prison. Nekanga ku makyala nga yambala ne bandeeta mu kkooti wano. Asimanyi gye bantwala. Following the calling of that file, ICD issued a production warrant of this number 04, which we are currently handling. And they were brought together with his colleagues from Masaka Main to Upper Prison. So henceforth, we have been producing him as and when required. Wabula munnamateeka alemeddeko wadde ng'omuwaabi wa gavumenti Richard BIRIVUMBUKA byonna abiwakanyizza. And my lord, that is the exact number of abuse persons we expected here. We're surprised to see Don't be listed on my client, because up to now we still believe, according to the investigations and the disclosures they have furnished to us, my client is not anywhere. Ku nsonga eno omulamuzi oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi ataddewo olwanga 10 omwezi ogw'ekkumi okuddamu okuwulira ensonga zino. Mu mbeera y'emu bannamateeka b'ababaka ababiri MOHAMMADE Ssegirinya ne Allan SSEWANYANA okuli Ssaalongo Lukwago, Shamim Malende, Medadi Lubega Sseggona n'abalala basabye kkooti okuba ng'egatta emisango gyonna egivunaanibwa abantu bano okusobola okwanguyirizaako okugiwulira. What is me more? Because my supposition is that that application has its limits within 4 corners and not beyond. Not to say, in case I am allowed, then I can bring more. No, that would be a serious departure. I don't think so. Did I get him wrong or right? Because he's saying, depending on the ruling of the court. Yes. Remember, there are some things which we are saying, we shall do them in the court's consent. And if that application goes to the contrary, then we will every disclose those documents. And that is it. We had agreed on that. But my senior police must also bear with me that there are documents, for example, the forensic reports, which we intimated to court. It is not true, my lord, that we say it was agreed that it should. Bano baagala omuwaabi wa gavumenti okukakasa nti bamaliriza okuwumbawumba obujulizi obugenda okukozesebwa mu misango gino, era ng'omulamuzi abagambye nti ennaku z'omwezi 28 omwezi guno waakuwa ensala ku kugatta emisango gino. For what is affected by the application that is before this court, that we must deal with before we come back to conclude the process. And that's where the court. Unless they're telling us there is something else. And don't bring something that comes as a result of consolidation. Tugamba kkooti ndi fayiro zino ebbiri engeri gye ziri nti zikwatagana zonna zikwata ku nsonga za bijambiya zigattibwe wamu kubanga etteeka likkiriza okubeera ng'emisango gino gigattibwamu giwulirwe omulundi gumu kubanga tewali musango gufa ku gyonna wabula engeri gye kiri nti bakanso be bamu abawolereza abantu bano
emisango gifaanagana mu kifo kye kimu eky'e Masaka ate nga ne balooya be bamu prosecutor be bamu tugamba nti tekiina buzibu bwonna bwe kiyinza kukolaga emisango gigattiddwa era tusuubira nti kkooti egenda kukkiriziganya naffe ku lw'okusobola okuba nti tetuduplicatinga misango. Shamim Malende agambye nti mu mateeka abavunaanibwa balina okuba nga bafuna obujulizi obugenda okukozesebwa okwewala okukontana ng'omusango gutandise okuwulirwa. Okutuwa naye balinayo abajulizi be bakwese be bataagala tulabe era tebaagala muntu n'omu abatunuleko era basabye kkooti nti abantu abo baleeta obujulizi bwabwe mu kyama nga teri ategedde nga naffe balooya tetutegedde. So ekyo tukiwakanyiza ne tugamba kkooti nti ba clients baffe balina eddembe okulaba nti bakiikirirwa mu bwerufu ne bamanya baani abo ababeekwesa abataagala kubalaba. So kkooti etutegeezezza nti tujja kukomawo wano mu lunaku lwetuwadde mu wiiki ejja etusalewo oba twetaaga okuba nti naffe tutunula ku bujulizi obwo. So state yategeezezza nti kkooti bw'eneeba emaze otukkiriza okola nti tutunula ku bujulizi obwo awo ejja kubuleeta naye essaawa eno okusinziira ku ludda oluwaabi mu musango guno lugamba nti bano 7 okuli Mohammed Ssegirinya omubaka ow'Ekawempe North, Allan Ssewanyana wa Makindye West, Serwadda Michael, Muwonge Judy, Wamala Bull, Mugerwa John ne Kanyike beetaba mu kutta abantu n'ebijambiya mu bitundu by'e Masaka ne Lwengo omwaka oguwedde. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.